tugenda genda ndoza wali kitongo So, oganya okujja tuwa eddoboozi musaba eddoboozi oli amaanyi mu ggwanga wano. naddala ku ddwaliro tutandise. Erinnya yange Nsubuga Abed Kizito nga nze chairman wa Kitongero Swan tawuni eno erisinga obunene mu Mutayunja. Ebizibu bye tulina ekyamasannyalaze kituta ebbanga emyezi genda mu 3 gezaako okuwanjagira bakama baffe waggulu naye tetufunyeyo obuyambi bwonna, era olwo abakulu abatuukirira wano nga ab'ekyuma nabawe essimu yange bagiwe omukulu akubira amasannyalaze ne agibawa, naye tebasobola kunkubira nga baga bajja ku lukiiko wano tebajja. Bannaffe bangi nnyo abasuubuzi bafiiriddwa ebintu byabwe, abafuriji, abaweldingi, ab'ebyuma tulinamu ebyuma by'emmwanyi 3 byonna tebikola, mulimu ekyakasooli ekikola, abasaaluuni, kale abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe. Obubbi buli butya? Kale bw'oteekako engeri gye waliwawo ekizikiza obubbi bungi ab'emmwanyi, abantu babba emmwanyi. Ennaku zino waliwo kasheero oli omubbi ajja n'amusikako akasawo n'adduka nako. Olwokuba tulina amasannyalaze, tusaba gavumenti etudduukirire. Twagezaako okubira abawaggulu, ono bwe twamutuukirako wano Honorable Kalwanga yalina olukiiko yalimu wano Ekereziya Ekande n'atusuubiza. Musawo tutandise. Bampita Kabuya Agnes, kola wano ekitongo ng'omuzaalisa, naye tulina obuzibu bungi obw'amasannyalaze ku kyalo. Tugenda mu myezi 3 nga tetulina amasannyalaze wano. Abakyala bajja ekiro naye n'otunoonya we batuyita baba tebasobola tulaba kuba amasannyalaze tegaliiko. N'ekirala tuzaalisa ku tooki kuba sola ze tulina ziggwako, batule zaabwe ziggwako kuba n'omusana tegwaka bulungi. Ebiseera ebisinga buli lwe gutaaka bulungi batule ziggwako ku ssaawa emu, ne tuba nga awo tulina kukozesaawo tooki. So tukubira omulanga gavumenti n'ekitundu ne disitulikiti
ffe ng'ab'ebutayunja batuyambe batuddizeeko amasannyalaze kuba n'ekkubo lyonna lyonna buli we tuyita ewaaya zonna baazisala emiti gyonna giri wansi buli kimu kiraga nti amasannyalaze tetulinako okuyaaga okugafuna tusaba gavumenti etuyambe. Erinnya lyange nze kansala Zaina Mutawonga, kansala Nakaziba Palace, Tayunja South County. Mpozi nze ntuuse ku ddwaliro lyaffe ery'ekitongo mu butuufu nga tufuna amasannyalaze ng'ate tulina abakyala abazaala mu butuufu bambi embuto zigenda ne zibaluma ekiro nga mu butuufu tewali masannyalaze ate nga n'okuyita asikaali mu butuufu nga naye mukizikiza bakolaki batyamu kati ate ne tugenda ne tusanga ng'oluusi bagenda ne bajja wano ng'oluusi bambi bakulongoosebwa nga tajja kusobola kuzaalira wano ng'ate bambi ne transport takolaki tayina okwekanga nga bagenze mu bamulerwa okubazaalisa kale oluusi bakyala bannaffe ne bafuna obuzibu ate nga n'abamu tebalina transport. Mbadde nsaba gavumenti etukwatizeeko eddwaliro lyaffe lino ery'ekitongo kale tusobole okufunawo kambyulensi nga katwanguyirizaako abakyala baffe ne kabaddusaako emitiyana oba emwera kubanga abamu baba tebalinayo transipooti bava eyo mu byalo eyo wala ng'agenda okutuuka wano nga yayidde dda kale ebyo tusaba gavumenti etukwatizeeko. Nze asaba ekintu ekyo nsigadde ndi kansala Zaina Mutawonga, kansala Nakaziba Palace, Butayunja South County. Nga firiji zaffe zonna zifudde naddala efiriji zeziteekebwamu eddagala ly'eddwaliro zifudde kubanga ziba zikolera ku masannyalaze n'ez'abasuubuzi bonna z'amaduuka zonna zifudde. Tulina gundi eno abamu bakozesa genereeta genetesa amafiriji gonna n'amasimu g'abantu naye obuzibu obwo tusaba kuyambibwa. Lwanyaga Livingstone Ngongento ssanyu lya Busujju. Olwaleero tugezezzaako okulaba nga tuyita mu kitundu kyaffe kino ekya Butayunja okutandikira ddala ku ddwaliro lyaffe erya Kitongo Health Center Firi we tusangidde ddala nga bukyanga amasannyalaze gagenda myezi 3 abantu bali mu mbeera mbi kubanga tugenza okutunuulira abakyala bwe bazaalira nga ekyamazima olabira ddala nti amasannyalaze gaba tegali mu kitundu abantu baba banyigirizibwa kubanga tugezezzaako okwogera n'abakyala babadde ku ddwaliro nga bagamba nti omukyala wajja okuzaala amasannyalaze nga tegaliiko bakozesa tooki naye ne tooki zebakozesa nga tezaaka bulungi nga basanga obuzibu obw'amaanyi ku ddwaliro erya Kitongo. Ate mujjukire bannakitongo mmwe abamanyi ekitundu kyaffe ekya Butayunja eddwaliro lyokka lye tulina erya Kitongo Health Center Firi omukyala wayinza okufunira obujjanjabi obulungi abaana bayinza okufunira obujjanjabi obulungi naye nga amasannyalaze gaba tegaliiko mu budde bw'ekiro omukyala yafunye ekitanda ng'ali mu kujjanjabibwa omwana yafunye ekitanda ng'ali mu kujjanjabibwa embeera ebambi nnyo. Tugezezzaako okwogera n'abasuubuzi baffe mu Kitongo tawuni ng'ekyamazima firiji zaabwe zaafa teziriiko ebyobusuubuzi mujjuke twakamala wa ssente za Palace Modo. Omuntu yafuna ssente za Palace Modo nga takozesezza bulungi ssente ezo olw'amasannyalaze. Emyezi 3 bukyanga amasannyalaze gagenda tugezezzaako okuwanjagira buli woofiisi yonna mu mitiyana naye nga babadde bakyalemeddwa okutuyamba okusalawo ate okulaba nga tuyambisa eddoboozi lino okutwala eddoboozi mu maaso kaabo okulaba nti tusobola okuyambibwako gavumenti era tukubira omulala guno oluusi nankabira okulaba nga ekitongole ekyawume bekyagenda naye kyagenda okugenda nga ewaffe Butayunja amasannyalaze gese kigagyeko tusaba okukola kyonna ekisoboka abasuubuzi baffe okubeeramu mu mbeera ennungi abantu b'amaduuka bano okulaba nti essente zaabwe ez'amaduuka zikola zitya obubbi bweyongedde obudde bw'ekiro katugala okulaba nti bwe kikwatako yenna okola ekisoboka okulaba nga amasannyalaze gakomawo mu kitundu ekya Butayunja kubanga mujjukire abantu okubasoloozaako emisolo emingi kibi. Omuntu okumala emyezi 6 nga takola n'ojja n'omusoloozaako omusolo embeera teba nnungi. So twagala okulaba nti abaana baffe bagenda okudda mu masomero kati mu yeno wiiki omusajja talina kasente kakwatako kuzza mwana ku ssomero ebbanga lyadibadde ng'akoze amasannyalaze tegaliiko. Abantu baffe abakamula omunaanansi n'obutunda mu Kitongo tawuni tebakyakola bw'otuuka ebeekiina tebakyakola. So twakulaba nti gavumenti tuyambe tutya abantu okulaba nga babeera mu mbeera esobola okuweerera omwana. Gavumenti private babanja primary babanja university babanja. So twagala okulaba tuyambye tutya omuntu wa wansi okusituka ngadda waggulu. Mujjukire amasannyalaze bwe gatali ebyuma by'emmwanyi biyimiridde ebyuma bya kasooli biyimiridde
emirimu gyonna gyonna egyandibadde gikolebwa mu kitundu ng'ekya Butayunja gyayimirira olw'amasannyalaze. Tugezezaako okuwa omulanga buli woofiisi yonna okwetooloola eggwanga lyonna bakyaganya otwanukula. So ku mulundi gwe tusaba musitukiremu mu biseera bino ng'ebyanna mugongo kuba kati tugenda mu biseera ebyamujulizi abajulizi baffe ab'eggwanga baalwanirira ensi yaffe. Okulaba nga mu kitundu nga kino abantu abo bye baalwanirira ate abantu babifuna nga bakyali balamu. Najolo kaakati ebintu ebyo byolaba nkeera ku makya naye ntuula wano sikyakolera ddala amasannyalaze tetulina firiji zifudde bannange tukeera ku makya abaana beetanze babano bazze mu ssomero tetukyalina mirimu ddala gye tukola ddala tukole ki amasannyalaze bukyagagenda kati tugeze mwezi gwakuna amasannyalaze tetulina bana ebyuma bifudde amasimu gafudde bannange tuli wano mu kitongo wabula tukaaba bukaali ekyokola tetumanyi kyetuzzaako tukole ki tetulaba gwe tukaabira nti wuuno bannange buli gwe tutukira ntigaba netukoze tutya amasannyalaze bannange kiki tukole tutya naye bannange tuli tutya emiti buli budde batugamba nti emiti bagigula mu kitenga batugambye nti ate nabo babyeyo emira wali owannale mukama waffe batugamba nabo babbawo emira byonna waya ne bazitwala naye bannange tuli ku ki naye bannange nga tufa abaana bazze amasomero naye nesente zibaweereza tetulina abalala batudde n'abawaka naye nezibazzayo ku ssomero tetuziraba soda wuyo yenna atudde kukozi firiji ziziri munda zonna zifudde tetukyalina kyetujjamu amanya nedobozi nzekimba Godfrey mpangalya kuno ku kitongo naye tubadde tubeera wano abantu bagula firiji zaabwe zonna zifudde. Pulezidenti yayogera ku masannyalaze nti agakyusiza age waffe ne goononeka Gomba baaka Kakindu baaka Mityana baaka ffe twazaaki gasooka kuvaako eri Wabiyinja bwe gavaako Wabiyinja n'ekitenga waya zaabuze bukya ku makya tetumaze ziraze twazaaki naffe tuli balonzi ba Museveni se batujjukire tusaba tukuba mulanga abantu bagula firiji zaabwe bukadde busatu batekemu amazzi abaana basome abaana batudde waka tulyewa sebo tulajana tutusize eddoboozi kwoyo akuvunanyizibwa ku masannyalaze tuli bannakyalo okuba enkumbi n'ogamba waayi ennyonta ennuma kangene nnyo ku katunda osanga kwokya kalinga asiti sebo taata tulajana tusaba buyambi tulonda era ne guno mwaka tugenda kulonda okiwulira sebo naye abantu banajana bali mu maziga busujju twakola ki ebifa mu ggwanga mukyabiraba ate tubirabako ompuna bulungi kati wuyo baleese endangamuntu batusalidde emitwalo ameka 2 ababbi bazitubbako n'obukonge tubina tugenda kulyawa ekyo nakyo bakiyambeko batulowoozeeko omuntu wa wansi nga bwe bamuwa ekimwogerako bongere bamuddiremu tusaba buyambisemu naye amasannyalaze tetulina kati otambula weekoona lwi baali batulaze ekitangaala lwaki batuzanyira ku bwongo bwe kiba ekyo tetugenda kulonda kuba ne betulonda tebatuyamba byebyange omusabuguzi mu masannyalaze ekitongo obusujju amasannyalaze gaagaana buli kimu kyagaana tekitambula bekikwatako batuyambe batuseeko amasannyalaze gaffe kuba buli kimu kifu budde buziba ne zibeera ssaawa 2 nga tolina nawoyinza kgenda buli kimu babba kimbe tolina kyokola buli kimu kyali kiridde ku masannyalaze emwanyi ebyuma byonna telina wotwala ate twali tukulabira ku kibegabega ate ensonga y'abantu abagenda okufuna obujjanjabi ku ddwaliro eyo kuba nayo tegaliiko eddwaliro yonna tewali wonna buli wamu waffu tetulina kitambula ekikwatako batuyambe tulabe nga naffe obulamu butunyumira.